Bino byonna byolabye emisana nkusaba obiteeke ku mabbali. Kakati nno waliwo akatambi akafulumye akapya era ng'ono bwino yasembeddeyo ddala mu kalulu k'e Kawempe North ampuliriza ebigambo byandibanga si birungi era nga kimaze okubeera nga kikakasibwa nti obululu obwakatiikingibwa bukunukiriza eyo mu mitwalo 3. Wuliriza kakati nno ntandika butandisi olunaku ampuliriza olwaleero ebibaddewo mu birabye Oweekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi bw'asimattuse okkubwa era emmotoka ye tesimattuse oluvannyuma lw'okugenda mu kitundu eky'ennammere n'agwikiriza abantu bano nga batiikinga obululu ng'ali wamu ne Secretary General owa NUP Lewis Lubongoya. Kakati nno bino nga biwedde era nga abasajja bano bamaze okubeera nga bamanya nti tubagudde mu buufu. Jjukira nakugamba nti NUP erina bambega mu buli kitongole ekya gavumenti. Gwe gy'olowooleza nti okukuta nnyo buli kimu okikola mu bubba oba tonnaba kukimaliriza ng'amawulire twamaze dda okubeera nga tugafuna. Kaakati nno abasajja bano bwe bamaze okubeera nga bategeera nti bamaze okubeera nga bategeerekeka nti waliwo amaka 3 obululu buno gye babutiikingira. Kaakati bano ne bakyusa strategy era ne badduka zambwa. Ampuliza essaawa zino wenjogerera essaawa zino wolabira akatambi kano amatumbi gano ng'abasajja bano bamaze okubeera nga balonda ebifo ebirala era ebifo bino biri mu kitundu ky'e Kawempe North. Kyannaku nnyo nti abantu abatikinga obululu buno ate si b'e Kawempe era bwinaalaga nti waliwo n'abantu abasombeddwa nga bwe nnakunnyodde mu katambi kaffe ak'emisana akaasoose nti waliwo abantu abakuluumuluddwa ne bayitibwa mu bitundu bino babeere nga balonda wadde nga si balonzi beeno. Kaakati no bwina amaze okubeera nga afuluma. Bw'ogenda ku churches ez'enjawulo ekisinga okubeera nga kikwewunyisa nakugamba buli mwaka ogw'akalulu waliwo essente ezikwata mu bukadde obusoba mu 10 eziweerezebwa mu makanisa gano gabeere nga gawagira NRM ne regimu eno eriko. Kaakati nno okubba akalulu k'e Kawempe kano ampuliriza bakyusizzaamu bamaze okubeera nga bava mu mayumba ag'abantu ate ne bakkirira mu makanisa era bapasita abamaze okubeera nga bakwatibwa bali 3 abanene ddala b'ogenda okubeera ng'owulira essaawa zino zennyini mu vidiyo eno yennyini olunaku olwaleero. Wabula nja kukusaba n'obumbeefu neegatteko vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo okimanye nti bw'ogiwa ekigalo egenda kutalaga ensi yonna abantu bonna tubalabise abali mu bintu nga bino regimu okunyigiriza munnansi n'okubba akalulu. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso sooka owulire ku bino ebyabaddewo emisana katono nnyo nkomewo ne bwino ate omupya asembyeyo. Mu ttuntu lya leero abakulembeze mu kibiina kinuupu nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi ne ssaabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya bagudde mu lukwe nga bwe wabaddewo amaka agamu ennammere agabadde gakozesebwa okubbira munna NRM obululu. Hello? Yes. How are you? How are you? Are you the one in charge here? Yes. What's your name, sir? You see, you're removing registration plates and so on. We are told there's vote rigging happening here. Where? Here. Bano bazambalidde ku mabega ne bessa mu ddemeezi okwolekera amaka gano nga bawerekeddwako bampulidde kamenya. Don't use your gun. Don't use your gun. There's vote rigging going on here. Don't use your gun. We have established what's happening here. We're told there's vote rigging here. We are seeing cars being Should we come back?
mu kaseera mpawe kaaga babadde bataka ku wankaaki w'amaka agabadde googerwako era batuukidde mu kukonkona kyokka ennyaniriza tebadde ya bulijjo nga n'abasangiddwawo olulabye kamera ne batandika okwebwarabwara. Fulumya mirembe, fulumya kamera. Fulumya kiki? Fulumya kamera, fulumya kamera, fulumya kamera. Fulumya kamera, fulumya peace. Fulumya kamera, fulumya kamera. Fulumya kamera. Why are you entering here? Why are you removing number plates of cars here? So there is, we have information that people are predicting balance. Monitoring our Why are you people removing registration plate? Abasangiddwa munda balabiddwako nga bamaamula namba puleeti okuva ku mmotoka ezibadde mu kikomera wakati mu bukuumi bw'abakanyama ababadde mu ngoye eza bulijjo n'abakwata mmundu ababadde mu yunifoomu z'amagye aga UPDF. Wabaddewo okuwaanyisiganya ebigambo okuva eri akulira oludda oluvuganya gavumenti n'abasangiddwa munda ng'abalanga okumenya amateeka agafuga ebyokulonda kyokka nga bagamba kumpi bamukongooza bugere. Anti kati kwani mbulira kumanya kwani kitemukola wano ngende. Obudde buggaye bakanyama bwe batandise okukuba ababadde munda ssaako n'okuwamba kamera z'abannamawulire nga tebabaganya kubaako kye bakwata era ye munnamawulire wa Spark TV Kibuika Steven akubiddwa bubi nnyo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti naye amaka gano bagamufulumizza nga ne Nabugye simufungize nga n'emmotoka ye bagikubye ne bagyonoona. Okumanya kabadde kaseera kakufana kuwona waliwo n'omusajja alabiddwako nga kumpi ayagala kutuga munnamawulire wa NBS Thomas Kitimbo gw'abadde ayagala okuggyako kamera kyokka amwesimattuddeko. Ono omusajja ye kyakoze kwe kumukwata mu nsawo nabba essimu ye eya buli wooli nkufuna nga nakati mpaawo amanyi gy'agitudde ne kyagikozesa. Wadde nga bino byonna bibaddewo abakulembeze mu Nuupu balayidde obutava ku mulamwa ku kikwatagana n'okukuuma akalulu ka Kawempe North era baatuukiriza abakungu ba gavumenti bonna abasangiddwa mu nnyumba kazaarabulwa. Bano baagala abakungu ba gavumenti abasangiddwa mu maka gano baveeyo bannyonnyole bannayuganda ebikola ebibadde bigenda mu maaso mu kifo kino. Ye munnamawulire wa Spark TV Kibuika Steven addusiddwa mu ddwaliro lya Doctors Clinic okufuna obujjanjabi ng'embeera si nnungi bakiraasinda mutwe n'ensambaggere ezimukubiddwa mu bitundu ebyekyama. Ebikolwa eby'okukuba bannamawulire Ssennyonyi agamba bigendereddwa kutiisatiisa bannamawulire saako n'okubalemesa okulaga ebikolwa ebitali mu mateeka ebikolebwa gavumenti eri mu buyinza. Sembatya Ismail, Thomas Kitimbo. Kakati nno ebyo byolabye bibadde olunaku olwaleero emisana gw'olwaleero era nga bino okubeerawo olunaku lw'okwosajjo lwe lunaku olwokubiri. Ampuliriza olunaku olwokubiri abasajja bano twasooka ne tubagwa mu buufu era nga boolaba akatambi kano nti twakuleetera akatambi kano nakakolerako waliwo omukyala eyasangibwa ng'atikkinga obululu era ono yadduka emisinde kamera zagezaako okumugoba ono n'adduka emisinde emitirivu ennyo era wano we zaamusangiba ng'atikkinga obululu waaliwo korido yayita mu korido eno bangi balowooza nti agenze mu toilet ogenda okuyingira mu toilet ng'omukyala yetolodde emabega wa toilet bw'atyo n'ayita mu kageeti akatono n'amyansa n'obululu bwe baali batandise okubeera nga batiikinga mu maka agamu era nga bwe twabalaga akatambi kano era nga bwengenda okuwa ku ddoboozi lino osobole okubeera ng'oliwulira ogoberere bulungi nnyo okuva ebintu bino gye byava n'okubba obululu buno gye bwatandikira. Jjukira nti Ssaabaminisita Robina Nabbanja Musafiri yavaayo n'alumiriza nti NUP bateeseteese okutikinga obululu buno era yategeeza nti omubaka
Honorable Namugga ye yali ali mu nteekateeka y'okubba obululu obw'e Kawempe North wabula Mukama Katonda nga bw'atala amandaazi bino byonna byogera ng'ali mu reverse psychology nga bwe bagenda okubba obululu balowoozese ensi ti NUP yebbye akalulu nga bwe bazze nga bakola nga babba obululu bwa NUP mu bitundu eby'enjawulo nga bwe mwalaba e Hoima nga bwe mwalaba ampuliriza e Kayunga kaakati ne Kawempe waliwo okulya n'okkomba essowaani ebigambo bino byengenda okukuterayo akatambi kano kaabadde kakwosa jjo kaabadde kajjo naye nkakupuleyingira era ng'abaana balayidde omukazi ono yasimattuse bwe yasimattuse ne basalawo okutiikinga obululu babujje mu maka agali openi agataliiko bikomera babuteeke mu maka agaliko ebikomera naddala ago agaba RDC agakuumibwa n'emmundu kyokka olunaku olwaleero loopo bwe bamuzigiridde bagenze ne bayingirayo era kakati bano kye bakoze kwe kukola effujjo nga bwe nkolaze mu katambi era olutambi ne balukyusa mu bwangu obululu buno obadde butikingibwa mu maka ne babujja mu maka nkugambye bapasita bakwatiddwa essaawa zino bali 3 naye nga bano banene mu Uganda kyotagenda kubeera nga kyogenda okubeera nga weewuunya era kyobadde tosuubira kansoka nkulaga akatambi kano gye byatandikira ng'ebyolero ebaddewo ebya loopu tebinatandika olaba basajja bano we batuusizza kugezaako okulaga akaseera kano naye bagamba omukyala abadde ne bokisi afulu alina omulyango gwafulumiddemu n'adduka n'agenda omukyala abadde alina obululu kyendi mu kugezaako okutegezaako ababasanze nga ababutiikinga era y'omu kwabo era akaseera kano ndi ne Honorable Kaluwanga ow'ebusujju era bali wano mu kaseera kano kye kino kyendi mu kutegezaako waliwo eyeekwese wano mu ttooyi era twagala kumanya lwaki yeekwese akaseera kano bwetyo embeera bweri akaseera kano nga babadde batugambyeko nti no waliwo abadde atiikinga obululu kyekitenyeza okutegeezaako nga akaseera kano bwekityo bwe kiri ndi wano ne Honorable Kaluwanga okulaga buli kimu ekigenda mu maaso gw'omulungi andaba akaseera kano yeekuumiddeko batugambye nti waliwo abadde batiikinga obululu era omukyalo owomu adduse n'agenda n'ebbaaga gy'abadde nayo kyenyiza okutegeezaako gw'omulungi andaba akaseera kano bwekityo bwe kiri akalulu ke Kawempe kalabika kati kafuuse kalalamu nnyo oli mujero akakasizza atebedde bulungi nakakasa nti muli maki temuli ngwantu naye kye tulina okukola tubeere vigilant mukitegedde tubeere vigilant nti buli kibaawo kyonna information ekolaki bwekityo bwe kirigo omulungi andaba era gowena abadde amanyi wano akaseera kano ndi wano ne Honorable Kaluwanga era nga tutuuseewo akaseera kano okulaga buli kimu ekigenda mu maaso bokisi ogirabyekooko naye batugambye waliwo omukyala adduse n'ensawo n'ebbaaga era omukyala oyo afulumidde mu mulyango bw'ategedde nti no bamuguddemu badde batandise okuba nga babutiikinga kyenyiza okutegeeza omulungi andaba batugambye eyo kyaki gyolabaawo mwe bali mu kubanga batiikingira obululu kyenyiza okubanga mbagamba era bwe nfunye amawulire gano kyova labanga mbagambye temuvaako mubeereeko mbenga mbawa buli kimu ekigenda mu maaso akaseera kano olunaku olwo tugenda kubalaga buli kimu ekigenda mu maaso olunaku olwaleero okubalaga buli kimu kambaweeko kono omwami ababuulire incident ebaddewo nsaba ombuleeko ku bannayuganda akaseera kano kikyosanzeewo kikyolabyewo embeera nze Serubiri Charles sinze kampuni manager Mubaka Nalukoola ntuuse wano bateebereza okuba nti badde balina byebakola ebikyamu wano naye kisinza otwewuunyisa nti ate bafuutuse ne baddukira emanja abantu babiri kiba kitegeeza ebyobogerako badde bituufu batuwadde amawulire nti waliwo oba oliawo bye bateekateeka okukolera wano oba okuteekingirawo obupapula naye nze ng'omukulembeze sose kitwalanga kikulu naye kisinza okunnenyamiza ate bwe baguddewo ababiri ne badduka nkyebuuza lwaki ate badduse so nkubiza bannayuganda ndala bannakawempe tetwagala kuzanyira mu kalulu kano akalulu kano tukaladdemu amaanyi mangi tetwagala muntu azanyira mu kalulu kano omuntu yenna anakwatibwako ng'azanyira mu kalulu kano ekinaddira yanaamanyi oyo abadde mwami Serubiri era nga akaseera kano bwekitebe kiri akaseera kano batugambyeko nti eyo kyaki bwe babadde baagala okugezako okubbirawo obululu era nga kyekitenyeza okutegeezako gwe munnayuganda ampulya akaseera kano bwekityo bwe kiri era nga batugambyeko abakyala waliwo omukyala abadde n'ebbaaga omukyala adduse era tunategeera waagi addukidde bagenze bamuyitaani Madamu Jackie
wenna mwaina famire yo bagambe bakalulu ke kawempe waffe tuli bamaliriwo okufiira kalulu ke kawempe bino byonna nga bigenda mu maaso NRM nga bwe nagambye basomba busombi bantu njagala sokoolye katono nnyo ku mwami ono gye baamugye naki kye baamuwadde okujja ekawempe yeefuula omulonzi wayo nga si waayo bakujje mu kabaawo ne bakutwala ekawempe bakuwaddeyo kyammeka sagala kulaga feesi bakuwaddeyo amafuta bakugyewa lubaga ne bakutwala wa omulimu ogwaffe gwa kubazibula maaso era omulimu ogwaffe gwa kulabisa ng'enkola yaffe bweri ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda abantu bano boolaba benkugambye nti basombeddwa oli gw'olengera eri mu kafaananyi akatono ye General Museveni waggulu eri ng'ali mu kwogera kakati ekyebuuzibwa abantu bano oba bawagizi ba NRM lwaki mwami Museveni bwe yabadde ayogera buli omu yabadde ku bibwe njagala otunuulira akatambi kano buli omu yabadde ku bibye era ng'abantu bano omusajja oli gw'olengera w'enkofiira nga bamukubye amabega nga bakutte mu nsawo nga bali mu mboozi zaabwe nga bali mu kunyumya nga kiraga nti abantu bano bonna abaleeteddwa either bazze lwakuba ssente oba basombeddwa ne baleetebwa nga n'ekigenda mu maaso tebakitegeera oba nga babadde balidde nnyo nga bakkuse ng'ebigenda mu maaso babivuddeko dda nga bakooye kubanga naawe njagala otunuulire omuntu ng'aweereddwa ssente okujja okubeera ku kifo nga kino abugirize omuntu ng'ayogera lwaki amukuba omugongo oli ayogera n'abeera nga abuulira nkoona y'ono gwe baleese okuwuliza njagala otunuulire abantu bano nawe oli muntu mukulu lwaki bonna batunudde n'abasinga era nga bazinze n'emikono bali mu mboozi ate ng'eyabaleese ali eri era ng'ali mu kwogera kitegeeza bamuliko oba tebamuliiko sooka ofune omwami ono ku nsonga y'emu ampuliriza naawe otuwa ebyo mu komenti olowooza ki kubanga ekyamazima amatuufu njagala olaba abantu bano bonna batunudde n'abasinga bali mu mboozi bali mu kuseka bali mu kunyumya naye ng'eyabaleese era eyabasasudde ssente era ayagala beefuula abawuliriza y'oli ali eri mu nkoofiira era ali mu kwogera era bangi nze mbakulaga abantu bano nga bambadde yero nga n'ekifaananyi kuliko kya mwami Museveni naye nga obabuuza nti owagira ani bakugamba Nalukoola ye waffe kyokka era amawulire agava ku gurawundi ekawempe mu zooni ez'enjawulo gano nga gavudde muntu ku muntu ku gurawundi kwennyini galaga nti kanso Nalukoola bwe biba nga byalaali abantu bano abaliko pasenteji 88% abasigadde bonna basigazawo 12 88 kanso Nalukoola yakulembedde era abantu bonna gwe bawagira nga kino kitegeeza nti bw'oba osombye abantu n'otiikinga n'obululu ate ng'osombye n'abanaalonda kitegeeza nti abantu b'e Lubaga abantu b'e Kawempe North babakotoggedde tebagenda kubeera nga beerondera omuntu oyo gwe baagala kubanga okusomba abantu kyava dda ku bantu bano aba NRM njagala owulire ebigambo bino nga bwe nakunyonyodde otubuulire mu komenti lwaki abantu bano bonna batunudde eno ng'eyabaleese ali eri era ng'ali mu kwogera lwaki bamummya amatu ne intensoni yaabwe byonna ebyabaddewo olunaku lw'eggulu nabitegedde ebisinga basically naye vidiyo eno yannemye otegeera yannemye bino byo byannemye otegeera bano abantu babawadde ssente ne babawa free transport to and fro ne babawa emmere eyabawadde ebyo ebintu byonna we yatuuse okwogera eno babadde batunudde sayidi kiki ekyabadde kigenda mu maaso eyo mujje mutunnyonnyole abakutte vidiyo eno tubasaba busabe abakutte vidiyo eno nammwe abasobola okutubuulira kiki ekyabadde kigenda mu maaso eyo nti babadde tebakyayagala kuwuliriza byoli eyabataddemu ssente byali mu kwogera eri tugambe nti bakoowu nti babadde bakooye bakkuse nnyo bavudde wala nnyo kuba bo bavudde wala bavudde wala basasuliddwa baweereddwa emmere n'ebyokunywa olwo oba yagenza okujja babaleetedde abayimba oba bagenza okujja nga bakoowu
kiki ekigenda mu maaso gwe kiki kyolabaawo mu kavidiyo ako waliwo ekitali kiriya kuba omukolo gwonna katugambe nti gw'oyo MP gwe baagala yeesimbewaawo mu Kawempe naye gwetooloolera guno ogwa yero guba gwetooloolera kw'oyo naye yagenza okutuuka okwogera ne bamukuba omugongo ne bamukuba omugongo ng'abantu tebakyatunulayo bakooye oba byabadde nga baabikoowa so kiki ekigenda mu maaso mu nsi endi kirala mwetegereze abantu abo omanyi vidiyo ezisinga zibalaga nga batunudde eri mu maaso abamu ezabaddeko abayimbi na biki nga batunudde mu maaso eri ne mulaba migongo naye mwetegereza abantu abo kuba tuli mu Buganda naye mwetegereza abantu abo gwe teeka mu comment section otubuulire abo abantu bavaawa ba mu Buganda ba mu Kawempe bawa kuba kirabika Kawempe ate babadde walala naye bano walayisi ba mu Buganda tebava na mu Buganda tebava na mu kale tugambe Kawempe kale tebava wadde Mukono tebava wadde Masaka abantu beeri engulu eri oba be balayisi kirabika abeene okulwembalala kati bafuuka babbeeyimu oba nabo baakoowa so what the hell is going on kijja kitya nti abantu abali ku mukolo ogw'abantu ab'omu Kawempe si ba Kawempe anyway tebagambyeko nti omukolo gulina kubeera gw'abaani oba baani kirabika it was buli omu asobola okujja naye bano abantu baawa ndaba buli omu yayogedde ku buli kimu ebisinga byenyogeddeko naye bye bibiri direction gye babadde batunuddemu ng'omukulu atuuse okwogera n'okubanga baawa kuba tebafaanagana nga ba Kawempe baawa Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno omulongo wa mu Luutansozi tobuusabuusa ebigambo obirabye era obiwulidde akuddira mu luyimba taluwomesa. Kakati nno wulira nga bwe nkunnyonnyodde nti bapastors ampuliriza abasatu abanene abamaze okubeera nga bakwatibwa nga bali mu mivuyo gino nga kitegeeza nti abantu bano n'okubeera nga bafuuka bakyesirikidde obutavaayo kwogera ku ebyo ebiruma bannansi obutavaayo kulaba ebyo ebigenda mu maaso babivumirire. Abantu bano bandibanga bakozi naye nga bakolera mwami Museveni indirectly nga tetumanyi kubanga ffena tubalabye bantu bangi bakubwa, abantu bangi battibwa, abantu bawuzibwawo, abantu batulugunyizibwa. Naye bw'oba weetegerezza nnyo mu bapastors bano tekuli n'omu yali avuddeyo nayogera kigambo kyonna oba oli awo ekyekuusa ku kuvumirira bino byonna bigenda mu maaso mu nsi yaffe. Kakati nno obululu bw'e Kawempe bwamaze okubeera nga bubbiwa mu bikomera bwe twabaguddemu abasajja ne bakyusa oluyimba. Obululu buno n'amabookisi ne babisitula ne babitwala mu kyaki era nga mu kyaki zino mulimu ebifo eby'enjawulo mwe bongera okubeera nga batiikinga obululu buno nga kitegeeza nti wano waliwo okulya n'okkomba essowaani era bannakawempe mukeere nnyo mugende mulonde kanso Nalukoola mu bungi wadde abantu bano babbye oba bakoze eki gye munaakoma okuba abangi abantu bano bajja kusuwala nga mu register y'abantu bagenda okulonda katugeze bali emitwalo nga 6
bwe munalonda emitwalo 9 ensi ejja kwebuuza bano bavuddewa. Jjukira nti babuuzaako ku Electoral Commission Chairman nti lwaki abantu bano beeyongedde obungi essaawa zino ng'ate luli baali batono. Ono yavaayo mu bigambo bye n'agamba byabakama nti abantu abamu baali bato essaawa zino bakuze era nga kituubirizibwa mbu abo abakuze be bawezezza omuwendo ogwo okusinga guli ogwaliwo mu kalulu ka 2021. Kaakati nno njagala onneegatteko butereevu nnyo nkutwale butereevu nnyo mu katambi kano akagenda okubeera nga kamala eggobe mu kibya owuli abasajja bano obubi bwabwe abeeyita bannaddiini naye ng'ekyamazima matuufu tebalumirirwa muntu ono wa wansi. Abantu bano bakozi ba musajja era abantu bano bakozi ba nsimbi tebakuliiko ebyokusiba nga bakuleekaanya n'oyimba okuva ku makya mpaka budde kuziba n'osula mu kyaki n'osiibayo. Bantu bano babeera banoonya byabwe era bano njagala mbako butereevu nnyo ampuliriza okwate ku mutwe naye ng'ebigambo byebyo bitiisa ekawempe si birungi n'akamu. Gyebaleko mukulu esimu gye badde okubira kati gye nkolirako emirimu gyange ensi eyagala kutegeera ki kyogamba neyanziza ssebo bwe bali kumpa mukisa okusebo ensonga ekunoonyeseza mbadde njagala kugamba terayo breaking news eno. Abasajja bakyusiza engeri y'okubba obululu bali mu kububbira mu makanisa. Batutte obululu bali mu kubutiikingira ewa Ssenyonga ku Christian Life Church eyebwayise ewa Pastor Kakande ku 2 ewa Bujingo ku Kananirandi newa Bujingo enakedde waka. Information eno ekwatagana n'eri gye naleese kuyo kujjako number plate biki akakakiri ako ke bakutte ku gundi emisana olwaleero bakomunicate nze ne babawa awalala w'okubeera ne bagenda mu points ezo era ngezezaako okubuulira abaana ku ground bagende ku Christian Life Church ewa Ssenyonga bagende wa Kakande bagende ku Kananirandi bagende nenakedde wa Pastor eriyo ebibokisi by'obululu buyitirivu. Neyanziza nnyo bwe bali kumpa omukisa guno okubeera ngenza okujja wano nti mpite wano ne bamuseveni bali ku vidiyo yo balaba ali ku vidiyo yo alaba n'abasajja be bonna. So netugaka tuyise wano bakiwulirire ddala bategeere nti byonna bye bakola tubiwulira byonna tubigoberera. Alright. So ndowooza tetugenda ate kukola ki kansoke mmala okupoozingamu wano katono kati ebyo mbiwulidde bulungi nnyo bakyusizaamu ebifo gye bagenda okubbira obugye babutiikingira olwaleero naye era mu koweri erimu namba plate zonna ezirabiddwako emisana ebwayise mu Kawempe North nga ziri mu kubba obululu namba plate ezo nezisinga obungi zikyusiddwa ne bateekako namba plate nga ezimu ku mmotoka eziweereddwa namba plate empya kwe kubaddeko n'ennamba eno let me see sigisevinze naye nga namba plate zikyusiddwa kubaddeko n'eno kati eno emu ku double cabin zibadde zikwatiddwa nga ziri webasanze kati eno namba plate empya gye badde bataddeko kati eri UAM 817S UAM 817S zezimu ku namba plate empya eziteekeddwako essaawa zino ku mmotoka ezikyusiddwa ezigenda okubanga zibba obululu. So Mr. Mwami Joel Ssenyonyi temugeza kunoonya namba plate zemulabyeko emisana bazikyusiza dda bazigyeko dda kati bakozeseza namba plate empya naife obikyusiza okuba nti bakola obuvuyo obwo bwonna obw'okubba obululu. Kati katugendeko na wano abantu bandiyagadde okusooka okutegeerawo nga NRM bwetagwamu Marojjo na Bikuuno. Abantu bangi balowooza ensi tesobola ba profiling kansoke mbaterewo akantu kano mukategeere. Gwe wenna Munnayuganda ali mu kukola ekikolobero kino olina abantu bebakuzala no mu famire olina abantu b'okusomye nabo mu masomero gonna okuva mu nassale okutuuka olwaleero obadde okola n'abantu mu society obadde olina abooluganda bukona ab'emikwano mumanye nti buli kikolobero kye mukola mu famire zammwe ku masomero ba oggi ba obi basenga bammwe they can easily profile you n'okuba waayo kubanga bo balaba ensi si ntereevu. Information gye ngenda okulirizinga kati
njagala muwala wa Moses Kigongo information eno giwulira bulungi nnyo. There are so many ways wetusobola okudefeatingira. First and foremost, muwala wa Moses Kigongo gwe yeyita Farida Nambi candidate gwe bagenda okubbira olwo lwaleero. Ensi yandibadde esobola okutegeera akaseera kano gwani omutuufu. Ladies and gentlemen, omukyalo ono eyeesimbyewo bwe mba mugenda mutwala mu kooti ekitabo kya National Platform abakulembeze mukulu naluka mugenda twala omukyalo ono mu kooti asooke abaleetere affidavit kwe yakyusiza amannya ge original okujja mu ga Farida Nambi nkiddamu. Mukulu nalukoola council nalukoola ekibiina kya National Platform omukyalo we Farida Nambi asooka abaleetere affidavit ku yasuyalingira okukyusa amannya ge. Omwana ono aliko enkaayana zitya. 1. Abamanyi history w'omwana ono okuviira ddala mu buto bwe teyakula na kitaawe gwayita kitaawe gwalayo okulu nga Bombuzzi omukulu Moses Kigongo. Farida Nambi gemanya gemanya olwale wabula amanya ge yatuuliramu ne ku senior 6 ye Farida Namukwaya. Omukyala gomulaba muwala wa Kigongo essaawa zino eyeepaatise nga akajonjo. Njagala abaleetere affidavit ku yasuyalingira okukyusa amannya ge yava nago mu buto nga muyita Farida Namukwaya alyoke yeetuume Nambi Farida. Okuva mu buto mpaka ku senior 6 empapula ze zonna zisoma Farida Namukwaya so si Nambi Farida. Akyusa Nambi Farida ng'amaze okuzuula kitaawe mu bukulu nga Bombuzzi nti ye Alhaji Moses Kigongo wa NRM amannya gakyusa bukulu ng'amaze okusanga kitaawo naye ng'ate si kitaawe. Kitaawe gwe bamanyi yakulira yonna ye Haji Nyenje ono nga former DEO owa Mpigi district. Mumpulidde bulungi nnyo muti nkuula bintu nga temanyi tibigenda nkyonga nti obeera ne Obiwo ne Ogiwo sengaawo taatawo be mwasoma nabo buli kimu. Kitaawe w'omwana ono omutuufu mpozi nga nnyina ali yamusiba ye Haji Nyenje former DEO owa Mpigi district ini Kitimba Butambala. Mu Kitimba Butambala kati mmwe mu bbaaka nga mukimanyi nti tusobola n'okuddayo ne mutuleetera affidavit y'omwana nga abaana be yasoma nabo abasomesa buli omu ne UNEB amannya agaliyo origino kwe yatuulira nga ye Farida Namukwaya. Affidavit yagisulalinga ddi akyusa amannya alyokaddemu Nambi. Mubereka bagikwate mutuwale buzibu. Kale kakati nno nga bwe nkutegeezezza mu ntandikwa nti Kawempe okusinziira ku bigenda maaso n'okusinziira abantu nnyumba ku nnyumba bw'ogenda onoonyereza era ng'obuuliriza nti abantu bano bawagira ani bajja kuddamu ekigambo kimu tuwagira kanso Nalukoola. Era okusinziira ku kunoonyereza okugenze maaso sofa ku bantu bano bonna abeesimbyewo nga kanso Nalukoola abalimu 88 nga bo bonna abasigadde aba NRM aba FDC aba DA independent bonna nga bakuŋŋanya ebitundu 12 ku 100 bye bakuŋŋanyiza nga bali wamu. Kakati nga mu bano mulimu n'abalina 0.00001 mulimu n'abalina 0.1 n'abalala bwe batyo ogenda kukana nga bonna omuwendo gwe balina guli 12%. 88 nkugambye nga za kanso Nalukoola. Naye bino byonna okutuukibwako okunoonyereza kubadde ku gurawundi era ng'okubuuza kubadde ku bantu ssekinnoomu abo bawangalira mu bitundu bino eby'e Kawempe abagenda n'okubeera nga balonda omusajja ono amanyidwa nga kanso Nalukoola. Kati njagala oneegatteko era ng'enkola yaffe bweri ampuliriza ebigambo bino bikulu nnyo obiwulire naye nga teweerabira nti olunaku ng'ennaku z'omwezi 13 ampuliriza lwe lunaku olw'enkya akalulu k'e Kawempe genda okalonde bw'omala okutikinga wali ambuleera kaakati olwo osigale nga wooli akalulu kano kabalibwe bwe kamala okubalibwa
kalangirirwe era nga wooli okwewonya okubbibwa okwewonya emivuyo gino kubanga tumaze okubeera nga tukiraba nti twolekedde akaseera kakazigizigi tuzze tubbibwa akalulu aka by election kuno tugambye ekimala kimala era nga abantu bangi mubalabye bamaze dde okubeera nga bakubwa naddala bannamawulire oba oliawo n'abantu abawagizi ba NUP kakati nno bano bayinza okukola nga saddaaka eri ampuliriza bannakawempe nga balonda omwagalwa waabwe kanso Erias Luyimbazi Nalukoola kati njagala owulire ebigambo by'omusajja ono mukulu nnyo ampuliriza era bakuba kunoonyereza ono y'omu ku bantu abakola ensonga ezo naawe n'osiima nkugambye nti ebitundu 88 byonna bisonga wa muntu omu kanso Nalukoola soogeza bwagazi wabula nkubulya amazima gennyini agali ku gurawundi bano abasajja baba nga tebabbye kalulu bawedde dda era mu bufunze bwakyo baggwa dda bano okunoonyereza okwaffe okubadde ku gurawundi kwennyini kandeetu w'ekibiina kya NUP Erias Luyimbazi Nalukoola ali ku bitundu nga 88 ku buli 100 owa osekaki Erias Luyimbazi Nalukoola bitundu 88 ku buli 100 owenyalemu bw'ogattagatta percentage wano n'owa FDC ne Mutazindwa bali ku bitundu biringa bina buli 4% buli omu. Sadati Mukiibi ali ku 0.5, Nsereko ali ku 0.0 emirundi mingi. Kakati bwetugattagatta mu butongole bitundu bisatu gye tubadde Kawempe ku 5, Kawempe Kirokole ne Mpererwe abantu 68 bitusobodde okutuukako. Ekitundu eky'Ekawempe ku 5 Nalukoola afunye 100% obululu 23 bonna bubadde bubwe. Ekitundu eky'Empererwe Nalukoola afunye obululu 23 era wana Empererwe. Owenyalemu Nambi Farida n'afuna 5 Empererwe. Bwe tugenze mu kitundu eky'Wambogo Nalukoola n'afuna obululu 9, Owenyalemu Nambi Farida n'afuna 0, FDC Sadati Mukiibi n'afuna 2, Nsereko Moses Independent kamu, Mutazindwa w'eggaali n'afuna 5. Bwe bululu obwo 68 omugatte. Kakati ku bululu obwo 68 Erias Luyimbazi Nalukoola ow'ekibiina kya NUP afunyeeko 5 mu 5. Afunye 5 mu 5 Erias Luyimbazi Nalukoola. Owa NRM ye mukyala Nambi Farida n'afuna obululu 5. Independent Mutazindwa Mahamudu naye afunye 5 basibaganye mu kyokubiri. Sadati Mukiibi w'ekibiina kya FDC afunye 2, Nsereko n'afuna kamu, Nsereko Moses. Kakati bwe tugattagatta ebivudde sibi ebyo abasigadde tebafunyeyo yadde, abalala bootawulidde tetukoonyeeko tebafunye yadde. Abalondedde online ku TikTok n'abalondedde ku YouTube obwamwe tebubaliddwa. Twayagadde abantu bawulire buli omu wana abasinga obungi bataddeko radio nga bawuliriza. Kakati tugenda kukoma wano bye tukubulidde si byankomeredde ab'Ekawempe tubagaliza akalulu akalungi olunaku olw'enkya insha Allah. Nabbanja yali mu komandinga okugezaako okubba akalulu k'Ekawempe North. Naye Nabbanja ne banno tukuguddemu tusanze agayaayi gamukwata mundu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka abali mugezaako okutiikinga obululu era nga bagezaako okubba akalulu nga batiikinga. Guno nno omusango nze ngutikka Nabbanja. Nabbanja zaagamba nti kaakati aba NUP twawulidde ntandise okutiikinga obululu n'agamba nti mbaka Namugga ombaka Muwanga Kivumbi nti simanya balina egyo batiikingira obululu. Akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mukola. Nabbanja kyali mukola ne banne okubuzaabuza bannansi. Nabbanja ne banno tubavuddemu era nga tugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda. Mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mule abakutta amamundu ne bakwata agayenya ne batandika okuba amamotoka gaffe era emmotoka ezimu ndabirwamu bazaasiza. Bamulimu abasirikale abamu aba UPDF nga bambadde uniform abasinga naye nga bali muleeyaga yaaya gali awo okutandika okukola effujjo nga n'agayayi kano galina amamundu ne gakookinga ne gakuba amasasi mu bbanga ne gatandika okukuba amayinja. Kakati nno ampuliriza ebigambo byebyo. Oweekitiibwa ennyo Honorable Joel Ssenyonyi amaze n'ayasa ebyama n'akutegeeza nti akomandinga abantu bano ye mukyala Robina Nabbanja Musafiri
yawagira ekibba bululu kyokka ng'ontanafuuka prime minister bingi byeyayogeranga ebyalaganga nti oba omukyalo ono tayagala NRM olw'ebyo byali amaze okubeera nga afiirwa n'ebyo babasuubiza nga tebinaba kubeera nga bituukirira. Kakati ino tugenda kukwatagana lunaku lwankya tulontoke nga tugenze wali Kawempe tulabe lyanda ku lyanda ani agenda okuwangula akalulu kano, naye nga ffenna tukimanyi bwe watabeewo obubbi, bwe watabeewo okukuba abantu, bwe watabeewo okunyigiriza ddembe ly'abuntu, omuntu omutuufu ensi emmanyi, ow'okutiikinga ensi emmanyi, anaabasinga ensi emmanyi era analondebwa ye kanso Nalukola Ssaabasajja Kabaka Wangale alamule Obuganda. Isani out for now tukwatagane mu wakati n'okulanca. Bye bye.